Nandudu Agatha nga yali mutunzi w'amatooke mu katale ko ku luguudo lw'e Bugweri y'omu ku baaluza ku bukambwe bw'abakyala kimpadde bano era nga tumusanze wakaawe e Namataala mu disitulikiti y'e Mbale okulaba embeera mwali kati. Ono agamba nti yali ava ku mulimu n'agwa mu babbi ku kisaawe ky'e Mbale nga bano bamutuusaako obulabe ne batwala na buli kye yalina. Saawa zaali mu 12 nga kikaata kikabiri okutuuka saawa 12 so kumakya nga ndigenda kukola tukaawo nga tugenda Bugweri nga kiikirira Bugweri market nga ku stadium ne bangwa testi bakale ne liddaludalu ne banyaka ebyalina agenda kutukira nga ono ayongeddeko nti yaddamu okutegeera ng'ali mu ddwaliro gye yamala omwezi mulamba nga ajjanjabibwa ensingo n'ebibegabega saako amaaso agaali gatakyalaba bulungi. Yamenyeka n'eruddalu mbeera mu ddwaliro nga banjanjabamenyeka nategeeramuko naye amaaso ne kasikalayo talaba bulungi naye nkutekeera mu feesi naye sayizi yennyini nengitekeera naye nga babeeramu bana oyo omu. Mu kiseera kino Nandudu ali mu kusoberwa olw'obutakola ate ng'alina abaana bamutunuulidde so nga ne ssente ezandimuyambye zonna zaggweera ku bujjanjabi mu ddwaliro. Abaana bange kumbyeko amazzi ne banywa amazzi nga tekuli mmere era lusi ne bambuuza maama eno yemmere kye tunaalya oba mukama bw'aba akikoze ne wabeerawoko yenna ayitawo wange wano mukama n'akikola n'avaako n'ekyamba nyenda ne bakudde akawunga ne bali. Ono tali yekka wabula waliwo n'abalala abaatuusibwako ebisago era nga balunyumya nga lutabaalo. Bano batutegeezezza nti abamenyi b'amateeka bano batambula n'ebissi omuli amajambiya, ennyondo, ebiso n'ebirala era nga basula ku tebuukye. Abamu ku babbi abaali batutambulirako bantema ku mutwe nenzirika nendekawo mukono gwange naye gwe baddako naye bye bamutema ku mukono nga baggala kuddamu bamuteme ku mutwe nakuba enduulu nasuula amasimu ne bakima amasimu ne badduka. Batuuka ku geeti ya stadium bavuka bava ku luguudo lwa Paisa Road bakirira n'epiki bali ku piki basatu ababiri ne bavuka ku piki ne bansalako tebagamba muzeeyi tuwe ssente omu nankuba jambiya wano ku mutwe ne batandika okunjaza mu nsawo muno ssente biki ne bagenda ne ssente ne national ID. Ssente w'akatale ko ku luguudo lwa Bugweri Musayi Moses ategeezezza nti abasuubuzi bakulembera bangi batuusiddwako obulabe kyokka nga ne bwebekubira enduulu ku poliisi tebafuna kuyambibwa. Tufunye obuzibu bunene ku batemu abakuuma abantu baffe mu kkubo nga bakava mu katale kumpi ne stadium awo ate abantu abo olumala okutukolako obutemu ne baddukira mu stadium tulipootinze emirundi gyonna tubategeeza naye tetumanyi lwaki tetufuna buyambi. Tugezezzaako okunoonya poliisi ebeeko ne kyeyogera ku nsonga eno kyokka kaweefube waffe n'agwa butaka wabula RCC w'e Mbale John Rex Akira n'atutegeeza nti bafunye dda amawulire ku bamenyi b'amateeka bano abagenda mu maaso n'okutigomya abantu era nga bagenda kusisinkana poliisi n'amagye batandike ebikwekweto ku banyaguluzi bano. We have got reports that there are some people who come and hide along those walls, around those places, armed with pangas. So we have already agreed with the UPDF, that is Bagamba, to supplement the small force of the police and carry joint operations, joint patrols, so that those people who are found carrying machetes, carrying dangerous materials for hurting other people are rounded up. Farida Nakaiza, Nelson Gonsia, BBSKATI, Mbale.